Waliwo emboozi ya Mayinja, yes, Mayinja, Dan Flavour. One, yakuba ennyimba ezadvocatingira change n'embeera y'abantu mwe balinga bayita. Suddenly n'akyusa ate n'adda. Nga tuli ku bunkenke ffenneeno, yes. Suddenly n'adda Mwenarem actually nakuba n'oluyimba olwabadde very big song. Muzeeyi akalulu. Akalulu, yes. Kati yakoze ate oluyimba. Muzeeyi baganye. Abantu baganye. Mbigezezaako okuwana baganye. Is he doing his purpose as an artist, or are people right to judge him? No, when you see comments on Facebook, that reaction. No, from my point of view, this is Dan Flavour's point of view. With due respect, soka njagala okugamba ekituufu. Omusajja Ronald Mayinja and Sami Sachisemakula nabalaba nnyo nga njiga okuyimba. They are the reason why I am me. So kati kyenjogera kiva ku law with no hate, njogera nga bwe nkiraba, you know. Nze nga bwe ndaba Ronald Mayinja, ekisooka is a professional artist. Okuva ku byabadde ajjayimba nga bwe mze mugoberera. N'atuuka eno n'akola bw'ati is a true definition of being an artist. Being an artist. Waliwo ensonga Dan Flavour? Omanyi lwakigamba bwe nti nakati atudde wano wendi. Ronald Mayinja ali wano maaso, ali awo maaso. Ali wano. Tulina omufuna. Genda kulaga waali atudde awo. Okay. Omanyi lwaki? Ebintu byakola ye kyenazudde nga nze tabikola with feelings. Abikola ng'omuyimbi nti aba NRM he goes there n'azanya emizannyo. Uganda tulaba nnyo ebya ssente. Nenze ku kyenzudde ku Ronald Mayinja yagenda okuyimba obunkenke ani yali amusasula. Ani yali amusasula nziramu ani yali amusasula. Kakati ye nga ye muyimbi oyo. Dan Flavour waliwo ensonga eno. You can lose credibility. Dan Flavour leero bw'ojja n'ovumirira ababbi nti temubba ate ekyanosooka wano omubbi wanaayo wabbi erunonkwa. Do you get the moral right okuddamu okuvumirira omubbi? Nange kyenkubuuza bwe nnyimba nga mpaana omubbi nga temunnantegeera nga Dan Flavour n'enkomawo omubbi ne mugwaka n'enzira eri ku sayidi omubbi gye batamwagala ate n'enkomawo nga ndi n'omubbi. Muba mulina okunnyaniriza. Oyo aba ati wa The return of a prodigal son. Let me tell you, brother. Politics ne art bitambulira wamu n'ebyawukana. Ronald Mayinja, your true definition of artist. But right now, that such a song is what is necessary. Kati nganze kankubulire. Ekyaziza omanyi lwaki yayimba oluyimba olwo. Teyaluyimbye nti akola communication wa muzeeyi. Ronald Mayinja yali asente wa Museveni. Ronald Mayinja yavumanga bali abalala ng'avuddeyo. Nze olwaleero kyennaku yayagadde attention era yagifunye. Yakubye hit. As an artist, from my point of view, Gaye is the true definition of art. An artist. You need to be creative. Think beyond the box. Exactly. Kale, Dan Flavour's point of view, Kaziwe Kapo has reacted on this matter. Contrary to Dan Flavour, Kaziwe Kapo agamba Ronald is losing the touch. Ronald is losing the touch. He's going to lose a sense of identity. Abantu bagenda lekerawo tudde ku kintu kiri kya losing ku myaka gya Ronald Mayinja n'ebyalabye n'ebyakoze kikya losing. Abawagizi yabafunye dda bwe bukodyo bwamanyi ye Bobi Wine bwatwe batukolanga. So the same Ronald Mayinja kye yakoze yaziza attention kati buli muntu amwogerako kyebadde ayagala. Okay. Ronald Mayinja ku byendabye tawala na NRM tawala na side ya opposition wabula artist muzanyi wa mizanyo Katemba is artist.